Kinkola bulungi akadde kaweze nga Sergeant Jita Musoke siri naye ku katebe wano. Olunaku olwaleero ndowooza omulaba yanekedde dda nange ddala singa babazaayo mu magye kubanga nkuba ekifaananyi singa Jita yali atambulidde eyo enfaanana gye yalifaananye naye nga Jita ndi naye wano musajja alabika bulungi. Abantu tubagamba mukole dduyiro nga bawakana kati laba Jita bwafaanana. Nsanyusa okulaba. Kale muganda Kisubi. Kulikayo. Nsanyuse nnyo okulaba nti ndi mu maaso g'omukulu Kisubi. Weewaawo. Kubanga omupiira gwe twazannya wano twali tuli ku kamera nga tulinga abazannya omupiira gwa Nseno ne Man U. Naye nga tulina okuteeba ggoolo. Kituufu. Ggoolo yaffe yali ki? Kutuuka mu maaso ga President. Kulaba Muzeeyi Museveni. Jjukira waliwo akatambi ke twakola wano mukulu Kisubi. Negamba nti onakujja ku kyolu nga Jita atudde awo President Museveni ali wali awali oba genero. Ebyo byonna byatuukiridde. Ate yatusindika okugenda okusoma twafuna ba genero 13. Abasomesa abajja kutuwa lecture naye nga nabo bakyewuunya twakikola tutya. Kubanga tewali genero n'omu ayinza kuyimira n'aga nti akola mobilization. Abamu tebaaliyo abajjeeyo okubasomesa baabiwuliranga oluusi ne bagaa tuli balimba twogera bya buyaayo yo Jito yayononye bakadogo abala tuwandika bayeekera kati nze mpandiika abayeekera nzijeko President Museveni kuki sibeera nga muna kirowoozo kyakubeera President kiri jja maaso oba mwana wange alibeera President nenzi tekiriiyo saagala bwame komanda ye mbufuna ntya ndi bujjawa naye wawira omukulu omu n'agamba Jita awandika bayeekera naye bwe kataligirya erikola ki bagamba batya bwe kataligirya eribiika ki eribiika amasumba kale bambulizeeko kale bannayuganda mwenna mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu kubanga kati Mukama akola ebyamagero ate kyembasaba bannayuganda bw'obeeranga ne hope oba okulaba nti nno ky'olwanirira kituufu lemera ku nsonga mwenna mbalamusizza olunaku olwaleero mu mwezi guno ogw'omwenda tubadde wano twogedde ne mukulu Kisubi ndowooza emyaka gigenze mu 2 giwera naye nga tulina okukaba kwaffe nga ffe abaali abaana abato abataasoma abalwana entalo ne tujjako gavumenti y'Obote Lutwa ne tuwamba eggwanga ne wano we tuli wennyini wawambibwa buwambibwa kubanga sigga ntwayingira buyingizi kituufu sebo wano gwali musaayi era abantu abamanyi Radio Uganda bannaffe bangi baafa bafande Musoke bafande Kabandize bafande Yes afande Kabindi n'abalala abaana bangi abaafira ku Radio Uganda bagenda kuleerwawo kubanga awo n'abali bataddewo tanks wano waliwo memory nene nnyo ku Radio Uganda wano ekizimbe ekyo bwe lwenkitunulira President Towers ekyo kipya nze kukulwange n'abamaaso mapya naye nga twakawamba manye ekyali awo endabirwamu zonna nga kubanga abasajja bali bekwesewa waggulu nga bo bamanyi nti bajja kukuba kati kyalina okukubwa kisaanewo omanyire kambabulire olutalo lwonna you have to destroy kati nze Jita n'encommanding olutalo nkuba byonna aye n'enzimba bipya abasinga bakuba anti katolaba Russia ndaba Israeli kyekola genda Ukraine genda mwezi ensozi laba kuba destroy kati ekibuga bwe kibanga njala kizimba nze Jita nkitwala Kalangala Kampala n'asaanawo wantuteekawo ebitooke nekifuuka kijjukizo bagamba yali Kampala Jita yakola kyonna ekisoboka Jeno Jita kale bunanna bannayuganda mwenna ekiruubirirwa twakituukako yadde ebigendera byaffe tebinaba kutuuka mu maaso nkimanyi President Museveni teyatulimba fwe twatambulanga ne President Museveni okujja ku kamera twate tujja kuvuma President Museveni twatwogera ensonga zaffe eddoboozi lyaffe lituuke ewa President Museveni lituuke mu bakulu b'amagye lituuke wa CDF General Kaine Rugaba liduuke mu bagenerals abalowooza nti nno batulumirirwa kubanga lwa abaali batulumirirwa abala ate nga bankokola kubanga ye bwalaba yafuuka Major General alowooza nti ye yalwana nnyo so nga ffena twakubanga AK47 n'olwekyo twakuba omulanga gwaffe wa President Museveni nga tonagenda wala tuyitireko mu lugendo lwali lutya ddwo olugendo olwo
abangi twali confused yeah kye kigenda maaso yes sebo kati olugendo lwennyini nga tulutandika mu Kisubi twalutandika ojjukira bwe najja ne ganti no waliwo kino naye kirimu drone n'otatya kirimu amasasi n'otatya kuba tuyinza okwogera ano nemba nga nfuluma gwe Kisubi ogenze mu ofiisi yo naye ngaawo gitaabuzi bakulinze dda gita twakoze naye akatambi kano naye te gita yafulumyawo ne muwayo n'50 za boda gita nga alabika kusonga gali galufekesi ganindidde wali gita byenjogera byono neggwanga bikyamya abasirikale kubanga bino bye twogera n'abali mu service babiwagira ne ba brigade yaje baga gita era gita ekintu kino gwa kirwanire bangi bankubira amasima ga gita olabye ekintu olabye mukama tali yanguzi naye nafa abali musakwate bino bye twogera ne abali musabi waliwo ebikyuse omanyi ebintu ebyo binsanyusa era nali ne Lieutenant Kano Kafeero n'ayogera alina byeyogera n'agamba n'ogamba yali naye yemulugunya ku kasente kati nasembyeyo okubeera naye n'aŋŋamba nti akasente bakoze tujja tuuka wa amendment gye bakoze mu UPDF Act okulaba nti twakaaba nnyo ne basanga mistake yaabwe ne bakwatamu nga bakwata mu constitution ne bagamba wano bano abasajja bano bayinza okwokya ekibuga kuba tetuli bangu omuyeekera asigala nga muyeekera kituufu kati nze sijja kudde nnumwa enjala nnaku 3 nja kwambala ekkutiya nnumbe Kampala kaakati mukulu Kisubi gakyalimu esebo olugendo lwatambula bwe luti bwe twava ano omukulu omu yansanga naye yali kadogo nanga jito okolaki ne muganze nnoonya bakadogo kuba nagenda okulaba nga ntuuse ku kisenge nsibiddwa ebyekisiru nze sibbanga muntu naye President Museveni mu nsiko baatuyigiriza bakayindo tafire be bajimmozi open criticism bolabe kyamukola ki kyogere nze bwe nkulabako ekikungamba olina ekiku si musango bw'oba okwana muko omusajja gamba wayi muko omusajja ajja kukubya ekijambi muveeko kati gitamba mukyamu nze ndabye ne gambe ensobye eyo giveemu odde mukube golokofu kakati bye twogera bye twayogera abaala babisiima abalagayo gitaabuza abantu twatulyawo basajenti ba corporal twogedde ba private eze ne ba major eze ne ba Lieutenant Kano kati bali abago ne baga twatuma gita ekaya agenda okugera nti kamera ya gita ne gita byayogera abijjawa je walaba abantu wagende eruwero wasanga bafandani ogenze Mende ogenze Bakka ogenze wa nga tunoonya we forward emasuulita wa kugambe kino ekikwatayo bagamba ate bano be baani naye ate kati ng'abamu abakulu kibaluma lwaki gita ali ku kamera eno bagitya kibalumira wa zomanyi ngenda nenkyebuuza kamera eno bagitya nti omuntu azze n'awa story y'olutalo bino bye tukola si certain government violence nti tulina kye tugoba nze bwe ŋŋanjala President Museveni office zo ziwateekayo tezikola mba nkakasiza nti tezikola kubanga nze bwe nkwata document yange ne nyitwala mu office ya PPS wa president ne ŋŋamba njala muzeeyi oba kale tekako ennamba y'essimu kweri nti ye n'aliceivinga nange nampe yange omwaka ne guwera manya y'office nfu afaze president akyuse ateekewo omulala neyo nenjivaako ne ŋŋenda awalala minisa presidency mama mbadde nzize ati ensonga yange muzeeyi yansubiza bino muzeeyi bansiba eruzira muzeeyi kikyali ki kulwanyisa bubbi corruption naye mbadde nsabidde ekiwandiko kyange abawala mu receiving ne ba receiving nanti yange ne ba stamp pa nomala omwaka kati simanyi oba minister president akolera muzeeyi yekka oba akolera ffe service ndoza yaffe kubanga nze okwagala president wabaawo ensonga sina kye mwagaza nnyo naye ng'ate yalinga taata waffe kubanga ffe okubeera ne President Museveni kuva mu ttale gye yatujja amanyiyo omulabanga taata wammwe ffe twali mu nsiko nga muzeeyi tumuyita muzeeyi bino ebya general ffe tulaba general bizze luvannyuma ffe tumanyi muzeeyi ng'atambuza engatteemu atambuza skuuta atambuza bingi nagamba bingi bye tumanyi ku President Museveni mama Janet byatamanyi okimanyi bayabuka nga bosi wali Nairobi Sweden namulabaawo omuyekeraze biki muwozo lyotya natasa nabuusaawo nagamba Libya namulekaawo naye kati ffe tumanyi muzeeyi mu nsiko ayingira mu kakubo ki mu nsiko si kolansi olidde nja kubire enkoko
muzeeyi ekifo kyalya mu nkoko agamba tajirya naye ffe tumanyi nti wano kano mu nsiko eyo oba nkwale oba ekaweeweeta nkwale tunaalaba kaakati musubi ng'omukulu oli ankwatako nga Gita bajja kukwata konze bankwata ntyanki owandiika abaana bajja kugamba batwala mu buyeekera omanyi obuyeekera nekye nagamba nti obuyeekera okuggwa mu ggwanga nga mubaddemu obuyeekera myaka 10 kubanga mwena muba mufudde abaana baffe bayinza okuba bayeekera tebasobola omuyeekera yenna myaka 10 nga mwenna mufudde ne muggwawo obuyeekera kati buli kintu kyokola bakiteekamu nnyo okugamba abo si bayeekera ne bogenda kati mu security organizer ffe suspicious awe musajja yali mu nsiko si bayeekera abo tebakolagana ne ADF bagenda kunya ADF wa nga Gita taliyo bagenda kubanga no banupu si bayeekera abo siji bagala buyinza ate buyeekera kwegamba bukandu suspicious ebeeraawo kati obuyeekera bubeera mu ggwanga eggwanga libeera bweriti kakati so agamba bajja kukwata omukulu nga ntwala nga nali nze okulya emmere ey'emitwalo 3 nga ntya manyikawunga ka muwogo na mukene nenkuba kerere yange sente ozimpa nenteeka wano omusajja namugamba afande lwaki ezo tozimpadde kaliyo ebizibu nti yiwe Gita yulye ebyokulya nofaki bakwe ekyo yagala okunywa leeta akatunda nembuza ye kamikasa kasanvu obusigana nengula lwa 2 nengenda nkamuleeka girasi bwe kati akagirasi nendya ne tulya ne boogere nanga tuula eyo nentuule nendya nga bwe mutundya nengamba oba agenda kuŋŋamba waki waliddeyo emmere ya nendya nemmala okulya nangamba kale Gita jangu wano olina abaana bameka bawezezza konze nakawezaawo 10 webali nti webali bonna badda nanga ati Gita kino ekintu tumanyi bwe tugenda okizanya nerekerawo kamera ezombi biki muyinza okuvaamu n'abala ne balaba bubi ne bakutta ate nga kyoliko kituufu kubanga muzeeyi alina okumanya abaana abatoba yamanyi bali abaasoma ate nagamba luli n'ensereko yakigamba abaana abaasoma embalala abaali mu nsiko eruweero bweba nga baaliyo 2,000 baaliyo ebi abaali mu Kadogo school embalala abaali mu Luweero struggle ya President Museveni RA baaliyo ebi 1800 tebabanga mu nsiko waliwo prison of war betwakwata Peter Otai waliyo abasirikale abaana abavanga mu training schools nga buto kubanga manya kisere ebyo training okurecruitinga tebyalinga bino birabe kololo bili twalinga kamunye motoka erandingaawo ne bagiragirawo ne beera mulinya n'omulema n'ayina endali n'ayina okuguluguguli kuti bala kwena kuba bikigende okube kikopo kati obuno obwana obuto bamala nga twebagani kati buno wekikwambalala ne bayiwa embalala naawe nnyini embala waliwo training school ngekuli bwafanda Hussein Ada bakinaalwa bajefu Mukasa bakatendo no muganda wa Nalweyiso gugola boyi yali wali kusoto kulia oyo katende kati ng'obwana bulungi awo buto babuwandisa wa kati bagera Kadogoyize mwako ne bayiwa musomero bino ebikulu ne batwala kula kwena olide kati Kadogo nakola ki najura era obuuzo omuntu gwe wali luddawa nali mu lutta wa ani alikoma amego Gito ino lugezigezi ogamba laba oba mukwato bulago kyanga talimbanga na musko tabelanga ko mu kampu yonna mu nsko ne bali wali bambadde kano abala kati ba elephant kano ekitali kibi kubanga fenna mission yalishi kakati omukulu nangamba kati Gita lwate tukoze saako ogende ngo wandika abaana abo buli gwofuna mu documenting omuteeke ku lupapula olwo ekyo ne tukigezaako ne kirema n'agenda ebwe ne kanesigala ogwo nenga yaddanganye kamera kati kanzire ku kamera yalinga eyo ng'abiraba buyadde ate Gita waddeyo ku kamera ne Gita ngenda kuleka konze bondeka nze ngenda mu maaso mukama yalimanya muzeeyi bwalimanya kubanga ekyayambako Yiso yatekawo desk ku butambi buno State House yatekawo desk ku butambi buno ngere bakola ebintu byetwogera wano muzeeyi bali mugamba abantu baabo kati muzeeyi bali bamugambye nafa yandabirawo n'agamba this is Gita era badenga nti Gita mulamu naye mwangamba yafa luli bamugamba nagwe eddalu
kati bamugambe ki kati webuuza ayogere ebyafa kino ejjita obulimba bwaki gamba muzeeyi ensobi yaliwo omwana bwe wamala omusinkana muteeka ekkololo baamutwala eruzira abatayagaliza nejjita mulamu naye oli yamugamba nafa kati bw'alaba naga this is jjita kakati munange omukulu olinga atukwataganako biki olunaku lumu ng'agajjita tutuuze akakiiko bantu kibolaba boyinza ngamba waliwo Nassaazi waliwo Sekitoleko waliwo gundi Bisaso waliwo gundi tufunene angamba kakati jjita tufunene abawala kuba twali mu nsiko wali abawala tufuna Nakyanzi mugana wa Nassaazi tufuna Alefant na Mitala kati ekintu kigaziye kati ekibadde ekya jjita kati committee ayi command kati etudde etula yatuza mu hoteli byomba mwemmere mitwale enena tuvao nti byomba mwe 10 trans kati tumanya tufunye kabaka sente weri atufunye kabaka omusaya kwane ku 10 enyoteeka wano 5 jiwunya n'akawoowo tulyane tukola bishine tudda mu meeting tuogera kati koze tutya biki kati jito oli sergeant ate gwe kyamaani tufune ba officers babiri abayinzo muzeeyi baajjukira 81 kati omu n'agamba waliwo kangave ate nze kineewuunyisa abantu bennasooka okutuukako bonna ne bagaana jita bagenda kutta sebo baatuuka ate ne babeera nga be banene mu kino tugende ku kamera jita sigendayo jitakola bibyo ne bagenda kuba amasasi bataddewo n'abapikipiki bakuba jita ne kati banzite olwo jita akoze ekyakubwa amasasi anti bino byenteka ku kamera mbu bibi nnyo byono na gavumenti ndabula amajja agali mu service bakyali bato jita jita abaana bonna aba veteran aboonoonyo manye twakola bino ebitu na veteran abo ne bayimirira eyo ne bayimuka naye nga bagamba kamera gendayo kati bagenda okulaba ekintu kakikutteyo munange omusajja akakati tulonza akakiiko tukoze tutya kati tuwandike ebbaluwa yaffe n'akubira afane David Muwozi namugamba afane njagala abakadogo bano batuuke maaso ga muzeeyi naye abaana bano baabonaabona mumufuuse ba genero naye abaana bano bali mu bulumi tebaafuna lanka abaana tebasomye n'agamba naye nze bya muzeeyi sinze mbikolako waliwo abikolako naye kamukubira essimu tekeyo erinnya lyo gwe ojja kugenda okola ki omusinkane yali ali awo ng'amukubira nti Alex ajja kujja kale anajja kati ng'amugamba enamba y'omukulu oyo yeeyo ng'akubanga essimu oli takwata paka yadda n'agawa essimu ng'omuntu akwata nanga takwata nti yo n'agikuba alo omwana akubira essimu n'atwagalamu anti mbeera bize naye kati ankubire jangu n'agenda ne batuula aba n'agamba obuzibu obuliwo baana bano mbadde nsaba ogambe muzeeyi abaana bo baagala kukula baka abato bakadogo abedda bakulimba nti bakadogo bakuba bicupuli n'agamba sooka ofulume oba essimu yagikubiraani oba yakubira njina oba yakubiraani ng'agajjangu muzeeyi mubuulidde agaye mugere muwandiike ebyo mwetaaga nga tukomawo nga tuwandiika nga bigenda nabyo nga tulinda nga ngeri yakanyego kati nga tumanya nti naatego ogumu takola ki taliira nga tukale kati biri tubireka nga tukola shortcut nga ngamba kati jita waliwo ngenda okulaga naye tulina okuba n'olutalo luno paka tuluguse ngamba akasajja kano kayimiridde naffe kagagga naye yali kadogo ngamba nja kufa nammwe batukuba amasasi n'alumba State House eri balina olulimi lwe boogera si bwe twogera wano bawuliziganya kubanga eno gavumenti mulimu omusajja omu yaŋŋamba nga noonya muzeeyi nanga naye gwe jita okimanyi oli mazzibuzi omanyi ffe tuli musaayi omanyi bw'olwanyisa musaayi nga bwate bwayogera ne muntu nga bamugwe mu bulago gw'oli mazzi ffe tuli mazzi ye musaayi musaayi ne mugamba oba muli musaayi oba kinja kiggusa nanga tolina ojja kuyita kumulaba muzeeyi gwe jita kubanga abantu bonna boyogerako bali bati ono bw'obulira ono abuliro ne ngamba kale ne nnuwana olutalo wange naira muzeeyi nakola ki namusinkana n'alumba yalumba entebe n'agamba genda oyita akakiikoko sebe ne tuva ano ne tuula mu body room ng'oyinza n'okugamba oba neebake wano ng'amunyirira mawogani oba emmeeza ziba zigula Bungereza
kati buno buntu wenda ba mu parliament buno zonna zitema buno buzindaalo microphone bwokongererako bwotula waliwo nenga nange jita ntuddeko wano naye siterere ntebe sijjaawo muno naye omukulu n'atuulaawo omukulu kyeyasooka tugaa n'abagamba bannaye mutusonyiwe oyo jita namulaba tuli afogoyi sebo bino ebintu bituuka Somali bituuka London kituufu waliwo omukulu omuyampi nanga naye jita n'abayita yayita abakulu bangi awo n'agamba oyo jita mulaba tolina ennamba gyonza mubuzadde mutwali London natagiku oyo gwolabo era kamera eyo emuyambye naye byeyogera tubiraba tubimonitalinga naye koolikola ensobi noyogera ekyobulimba tugenda kukwata kitegeeza byetwogera si bulimba naawo omukulu n'agamba nze ndi general mwagenda okuwamba nga nina emyaka egi ku saa zino ndi major general emmotoka gyenvuga nene bweti naye mwabayita gavumenti n'akagayi temukayina kakati nze sinza bakotogera ensonga mugireese era ngitwala wa muzeeyi naye ntuna omusajja bwenti neŋŋamba singa muzeeyi n'abajeno 10 abalinga ono singa Uganda ekola ki etambula n'amagye gandibadde gabanga oba omanyi ntino yaddewo ne bwabeera nakapiripiri tubanga tewali wabi omanyi oliida ng'ono kyayogedde kyekyo kangenedeta uniform adda ne uniform kangenedeta dry lesson adda ne dry lesson si bintu bya bulimba kituufu kuba tujja kubuza naye afande oli watugamba eta uniform nga tezajja bw'ate omanyi mmotoka yafiire enabbira ttuku kati tujja kumanya otulimba munaye musajja ng'agenda wa muzeeyi ng'amulaga kipapula bano bakadogo nti ye kale bagende bakuŋŋanya bisatu nga tudda nga tukola coordination wonna Kiboga wawa mu buga twakola mu Buganda kubanga Buganda ye yaleta NRM olaba kati nga tuwandika Wakiso Kagundi Luweero Nakaseke Kyankwanzi Kiboga Nakasongola district zali za Mukago wa Musanvu nga tugamba kati ene yebya first bunch bantu bisatu then betunaddamu tugaziwe Mukono Mpigi Mubende Mitiyana tugaziwe paka lunagenda ku bunch nda kubanga kati netugamba tukole 81 84 kyekyo emyaka jensko kati kuva ku 1981 paka ku 84 kubanga 85 yali sizifaya kitegeeza oba wayingirirawo wayingira kujja kuwamba Luweero tuwamulimu twatuvuddeyo ndi Masaka gundi Kabulangira Embalala simanyi gundi bano bakano gundi Kabanyolo Fort Potro abo katwajja nabo kujja kwatambala kuwamba Lubona biki naye nga Luweero bo tebali akunfudu tebali akumaliba kubanga ekyeruweero kirala neya training bekyaba kuza mulala kituufu cha eke okuteya Tanzania naye yange yali ya road blocker ya detach kutta kuchajinga kutta oyina okutta ofune muntu oyina okutta oyafune ekyambalo naye bali basanga sebo byambalo biva Burundi Tanzania mwambale n'ayambala kiva mu kaveera n'akola ki naye abantu b'ensiko twawamba wano nga buli uniform erike amasasi wakola ki ebituli watta n'ojjamu sayi n'omuleka obwerere nga nosamba nettekaawo n'oyamba n'engatto sagamba tutemako ebigere n'otemawa nkulaba waliwo abanyumiza story empanvu abatemerako ddala ate waliwo by'otamanyi bitasobola kugamba kisubi kituufu biri byeri byekkafa kye kituufu kaakati omukulu ng'atugamba muzeeyi asazeemu kayowetta asazeewo Kyankwanza amuganye kofe kayowetta twalowooza ebintu bingi awakati wali kawunga tona kyoleseewo omuntu agambye wiiki ezi teebereza go badde onoonya 10 yabagambira ddala nti mugenda malayo wiiki 3 3 weeks ajja tulabe naye alimu kalimbu tuli bakubi b'amayinja tuyinza omukuba baali bamuteekamu dde ebigamba okutya nnamba balalu banyu banjaga kati tuteekaawo ayagala alabe ne report intelligence ejege surveillance basajja batuufu so weeks zino zaali za kubayisaamu balabe muli mutya n'amafunzo kubanga tubadde nnyo mafunzo gali aba parade biki lectures ne tusoma ku kino tusoma ku PDM ne tusoma ku ki era
kyanneewuunyisa nnyo kuba tuba tumanyi nti abasomesa training wing bye bagenda tusomesa naye twagenda tulaba bakamba baffe amafuta bagavuga okuva embuya bajewa ekaweweeta okuva ku luguudo ekatugo mayiro 4 oba 3 ana mu ttaka eyo tuli eyo tulinga ensolo eyo ovanga wano paka nga Luweero sabo bazivuganga katuba tuli awo base zatwala za SFC driver muri basirikale omanyi twatuuka eri batugamba batuwadde wano information muri baana ba muzeeyi mwenna muri ba general naye nga abantu bibi kubisatu kinana bali balina emiggo abali eri ebe mwagenda nabo kati abamu nga basibye enkoligo nti eri alimekula train ne twagenda okuvaayo nga babiri bokai balina emiggo abantu nga balamu nga baterera bagikasuka yeyo bami mbeera tusubijuta twatuuka emmende walaba otya aba twatuuka ebakka zeyaganze nze ngira buntunda bugolo za kachupa kange katandika kumacha Museveni yatufera kuga onogamba imagine omusajja mulabe lieutenant mulabe naye abantu bavaayo tuba tuli awo yaggulawo afande Masiko Katirima afande Katirima nayingirawo nalaba abantu byaloza bafa dda ate ndowooza mu nsiko yaliyo Katirima yaliwo yitetu kati Katirima bwavaawo CPC nayingira Masiko naye ne zimuleeta n'agamba kweri mwe baana mwe mukyaliyo ku nsi ne beewuunya nnyo naye nga buli ajja kamandanti yamuleeta kamandanti waayo afande Lukundo I salute you sir n'agamba nti n'asooka amwogerako yenna Masiko ye gundi Masiko yali intellectual Masiko biki n'amugye bwinewe yonna n'amutwanjuya ntuwuliriza yakwira kati amaje ye muntu wasimanya ayunganisa omuntu wa bulijjo nakinti ye uyazze sebo bano bozzo ku meetinga bamanyi Luganda tebasoma mpozi n'Oluswayiri otono frankati emyaka gibamaze no balwera kakati soko mukwatire ddala oba wakwata taina nnyo olokoso kubeje kati nga omukulu ayingira wali nga yeewuunya ngamugamba abantu bagenda okwogera nabo bantu ba State House kati simanyi State House yanonya dyaba naye ekyo kyokka kyatukolera bagenyi baani bamuzeeyi bantu ba State House era president ajja kuba meetinga wano Asitamba bagenyi bamuzeeyi fe twakola kalanda style eno bwe balowooza nti tuli bakubi balalu nga tebamanyi nti fe twasensedde da State House twayitanga wansi w'obutimba nti waliwo kino muzeeyi n'afuna kati bo beewuunya nnyo mobilization ne bagikola bati era beewuunyanga nnyo baganya basajja mmwe kino mwakikola mutya nga UPDF tekiriiyo era teri UPDF yatuyamba okujjako abakulu okuvaayo ne bajja tuwale kiki abaali abasirikale State House naye nga byonna muzeeyi yakoze eki yasazeemu nti balage wali afande Kiwanuka n'ajja Sam akwera education oyo naye n'atwala ekikya ye okusimba obutungulu simanyi okusimba emmwanyi anti ali mu production fe tuwuliriza naye ate waliwo gw'obuwulira nga talina na capital nga byonna bikola kibiyita wano kuba katize sina yadde yika yettaka katize ne bono ngamba okusimba ebitooke simanyi tekake omusolo gw'embuzi simanyi zisi kati nze ntunula bwe nempuliriza naye nga tuwuliriza n'oyiwandiika n'oyigamu asobola tuba tuli awo alina ennimiro bannasaazi kati tebagenze kulima gwe bagamba nti mwayambala nkaza bagita nga naye aguse gira bwana ejita omutegede Felix n'ayingira wo naye n'atulecture ngaawo biki somesa bulungi oyo musomesa kati twasanyuka nnyo bwe yajja manyi kati nga buli we tumala kifaananyi okumala bwe pa wali ku butebe sekitoleko yali waawo ne beekubamu ekifaananyi sekitoleko yamubeera bbali naye nze namwesibako yali sembedde nankwata mu ngalo nanga gita nali mmanyi oli muzannyo konza ate nze nali nzanyeeko baabo amagye gaabo kati nkakasiza gita nkakasiza ne mugamba kati naye ogenda nti nziruka nina meeting konze odduka
emmere eyidda odduka tugende tulye naffe no bakubeko ekifaananyi that's political nanga ate Gito tutte mu ya mmere ne bofisa ne bajja afanye otokoko sebe kifiche nkoko yakiri na asanyuka netumusiibula awo n'asanyuka tuba tuli afande kulaija avuddeyo jeno kale Kayuula yengeddewo akulaba mbufaananyi awo Kayuula myaka nali pezeze emyaka 2 okuva etwale Kagame bwe mwayawukana 2 ku myaka 2 kati yayogera kati andabira ku kifaananyi aduyi wange Gita kati ebizibu byonna bambi ebyamutuukako nanga ndi mu bizibu ne muga afande siri aduyi naye n'agamba escort we naleka nga private major nsibo maana koze iziwa onaka ndi major naga wandike namba Gita kwe namba ye bwamala kosi Gito je Kasagama nkwagala konze kale mukama wange nga buli mukulu ajjawa abakulu baga Gita buli ajjamu manyi kakati Kayuula n'agenda tuba tuli awo jimu mwezi aze kiro naye atusanyusizaawo biti tubadde nga tufumba bintu mwandibadde wano kati nziye mbakolere ki so akalulu ke kamuleese atuporote ekiro ekyo abantu batulaba misana ye yajja kiro kati namwe mumulonda ate bamukuba engwali yasigala muntebwa n'agwa ekibona noseke mwali mulondeddewa baana abagye bali sebo kaluke kali kamutambuza chairman abantu bagende Kayota babalonda ne bagende egundi bali mu byalo ba chairman bayero sitwere sisa abana gye bali bafuzi kitufu sebo bagenda naye bagamba jimu abana ba ono lieutenant yani Mushabe simai tusabe naye bambi yakola ensobi manyire kankubwire ekintu kyaba veteran abantu bakitwalanga ekyomuzanyo ejja liri wano liri awo obalaba balimi bayizi bali abubi banywa walaji naye ejjeriwa terina mundu ovanga ku muntu omuyekera naye lumuna agende wajiyo fane jimu nangamba Gita lwaki mutukyaye konzo bacha atya nangati mucha atwagala nemwe tetuyinza kubagala kubanga je mwalwanira okuvale mwavaayo temuddangayo baani be mukyayi mbufe tubakyayi baani bo abali mu government naye nga mwali ne mugamba okay je mwalwanira mwali mukomyewo tulina ebizibu byaffe bazadde baffe baafa abaana baffe tebasomye abamu basomera Bungereza awo no yogedde kituufu siddangayo owulira nangamba ne mugamba okimanyi nuupu ejjuddemu abaana baffe ba orphans baba nafa abafa bwayisaawo nawona abantu baddukira kati ebyana bikuliddeawo bino ebyekuba ebikonde bizebula biki byemaso itandozo wabiraba bebira bino byonna bifuba bwe biti nanga Gita noyogedde kituufu ekyo kati webuuza Juma ona ali mu Nuupu sergeant mu lieutenant yandi badagana mu Nuupu ya deputy we namugamba sebo tugende tulabe ku ba veteran bagala sente abakutusa mu buyinza oli minister security weziba wezirirwa kitoziba wa ne wabukadde 10 kati yatugulya yente 3 kwolo naye nga abala kiri efe nyama twagirya naye eri nga abana bagasebo olimba definitely katufuge era definitely akalu yakolaki yakalya naye bantu butayagala kukolera abantu fe abajja ku kamera kuno twesadda it's a sacrifice okujja noyogera ku kamera ku ensi yonna nekulaba state house yonna negamba yoyo Gita pirika kuba kwewaayo yayogera Nyanzi najja bannasaazi mu bawala bonna nasaazi yewe abadde bambi agenda kujja naye okugulu kwazimbye abadde ajja yebaze ku bantu bannayuganda biki kakati afane mu gundi Jim mwezi najja wana wange naye ne zimuleeta advisor no archive office of the minister Alice Kaboyo naye na pala zaawo natukuba ebikamera awo babafa bakatabalwa biki etugamba kati byotulaga twafe twaliyo kati oyo naye naavaawo ne waleeta ono omukulu w'ekampingisa omanyi tulinayo faamu eyo ey'amagye naye naayingirawo naye n'atusomesa ne wavaawo Major Week nalaba ebintu wali Major Week naye najja omumanyi ono gurupu yonata naye najja nayogera byayogera nenkola bwenti neŋŋamba oyo naye n'agenda tuba tuli awo Dr. Sali owaddama naye n'ayingirawo
abatagira bulungi kati yajaba kuba enema so twatu alina olupiira chewunyisiza n'entebe sebo nagezi kola musajja ngaguse dokita ino tambula kuba veteran nga naye aguse ataddemu eri patriotism engatto n'engamu musajja mujasi dokita Sali musajja wange jabu kubira kasowayo ate bakadogo naye wafuuka kadogo tutwali balwanyi beruwe yaze kubakendeza munaluwe nawujayi n'amake yaze kubakendeza mbuto abantu bagula amalagala batwala bivera sebo kakati tuba tuliawo abakyala ba veteran nabo ne bajja nejja brigade ya byabalema akolagana ku pensioners we naye n'atukuba lecture tegera wegamba ebintu bingi abantu bali ebwe tebabimanyi soma bingi twasoma bingi ali tuyiga bingi ate batwagala nnyo kubanga balaba nti abamu bapya mu system ate balaba nti balina abantu abayita government abayita NRM tu abali bajjo tusomesa ate nga twalina bo mu nsiko kwega balaba baganda abali bagamba nenga bebuuza mwakikola mutya nemugende kyankwanzi nemugende kibuga nemugende wakiso nemugende Kapeeka nemugende Luweero nemugende Nakasongola mwenna muli wano mwakikola mutya kati ku magezi ga jita nze nyizo kunganyana abantu mutwala bulijjo mpulira bagamba mulina obukulembeze lwaki babuuza mukikola mutya ng'obukulembeze weebuli eyo bakola association ndala nnyo ziri eyo leeta 5 leeta ebikati bantu basatu ne bagende wasale tebayinza tulaze team ne bagamba nti tuba ne proposal ya futukiwali wapande sale bagenda aba sayimusa ina akwata h10 n'akiba bwakibawa bobo basanga ku kyalo nga beevuga nti oseba afande gundi sebo primoji yavuga namuzinya wasente bakajewa kati bana abalanga banaku kati kino ekintu etwakola ky'abantu ebisatu muzeebi yalagira era singa kibadde nti bakikwata n'obwegendereza kyandikoze yakyo bula muzeeyi yagambye genosale twagenda abantu 10 nga balida kati nze jita tebanawe bandeka kuba bamanyi bandeka mbyonooni olabira jita musoke kristi kwali nga simenda kumani yantaddeko etugende wasala mwagenda ne mulaba genosale nentuko inaha muleso mulalu wange mbubu yatumanga abantu bamuga jita mulalu naye nga tego boogerako ate yamanyi nnyo nawe jita tagwanga ko ddalu yabagamba katika mbabwire jita musoke mulabo alekanye akubye kerere kamera mulaba wano jita tabanga ko mulalu ekibonyabonya jita mazima jita yimira ku nsonga ko bani nagamba kino kichamu era muzze wano mwe namba laba mwe nabali wano ate jita mwavu nnyo engera kumala ebizibu jita okuva leero sizifaya era se bungenda kuddayo yangamba ko sibegwa ayina ya akantu akagira tunala kati njakuwa alina akabasa nagamba emigadde jitaawo temulina ttakaawo mwenaawo takabali twaladda kati wazimba akonza afande kale sizifaya bumala okusoma ojje wano nze manye ekyokukolera ekyo kimwebaliza kubanga afande sale natwatwala abagana dda erutalo nga alumanyi olwekkongo biki ne mutuka kuwali mbagaggawale nampaya miliyoni emunanga gitono dda ntulaba neggwawo ne mulimba mu finance awo eri munda tebakukkiriza mulaba manyinze ebintu bino mbikola nkola ambusi bonnema office nkulinda ku motoka yo ne state house singana ina wempita ngena nembe nyingira mu motoka ya muzeyi wansi abayingira ne mukwata ku ngato muzeyi kiki nani jita na estate house ina wobita ati ebintu ebyange ambusi kakati afande sale namukuma ali ku mulyango kati bano ba bodyguard bo nabamanyi jita langa gwebera awo nagera kulaba radio kolo ana kosalizo dozo sere ujaja nakulanga zimba nayo gwejita bacho nkuba amusi konza ate office za mutaba tukiriza kwa baddo ngambachi ate ebyange kusoma kwangu kutone ebyange bya paper waka wagana chi konze yateka na ingire moto navuga na de kolo atimba ndiyo mwana wa driver nangu nanga gwejita wawandise biki omusaya yasomye ebintu okuva wali paka waka bikibi wawandise kati nze nali mugami ampeyo pichipichi obo nze bintu bya bwengolezi tubireke kati okuva olwo sadda mukula ba genosale naye twayogera binja kubanga kati muri kodi ya regime eno
yatugabula ekyemisana nanziriza ekivi kyenkoko naga gitobonyebonye n'ensi gyankwe ku kifi kyenkoko wano ebifaananyi gyebiri eyo mulundi guno omugenzi kati oba tolyangako ne genosalenzi nalya nani musowaani egi kimu naga gitabonyebonye ekifi kyenkoko kikino gita jangu Kayanja yaliwo yafane Tumukunde yaliwo Tumukunde naga ne gita takula gita bwe yali bwatyo ne gita tokula konze zafande wendi ndwana ntalo naye afande kusale na ngamba sizifaya gita sizifaya todde kuki kati wano ku kamera we mutulaba sebo tuze kwebaza bana Uganda mwenna batubeerawo abatuyamba kubanga seba abantu batuyamba abantu batubeerawo abantu batusaasira abantu bayona data waabwe nga tulwa nyamanga naye muzeyi abalabe ewa muzeyi twatuuka Entebbe mu butalo we twalimu twatuuka Entebbe era muzeyi n'atwaniriza etula ne president ne tuli ekijjulo n'atubuulira bye yatubuulira abasingamizo yabawa mmeka ebyo ebibuuzo bye muyina kati yabawa mmeka era nange mbadde ngenda kubuuza nti ekigendererwa kyammwe mwakituukako President Museveni ogyeko okulaba obulabi oba okutuula President Museveni nakoma mulaba Nakasero nze 2004 mbadde maze emyaka 21 okuddamu okulaba president wewe mulaba ku TV naye okubeera nga kuyise mulaba mu mawulire eyo si issue mulaba ku motoka nga bamuvuga nga agenda mu ggulu eyo si issue kubanga era sijjaga nti muzeyi nkwagala naye wali n'ekifaananyi twakyekubisizza naye nga siyinza kwogera kintu kyonna wali kubanga wabaddewo bali abanene abatoopu abo ate nga bannika akadubudubu kati waliwo omukyala yandabye bwanantunulira bwati oli eyanzyako akatambi nti akatwalira muzeyi nga muzeyi alayira 21 paka kati akatambi tekakola ngati twasinkanye wali nankuba oluusa bwati nentunula eri kati naye nga wali appointment muzeyi nja musinkana nga ndyogo tutuulaba twogere ensonga za kati wali ensonga yali general y'abantu bisatu nga singa muzeyi anti ate muzeyi wanerabira mbanga agudde eddalu ana yampita mulalo banze naganda okole fujjo mu kino ekintu sibbanga sina mundu ya President Museveni sibbanga kyambalo sikola ki but nabonyabonyezebwa because of open criticism jaba naye nebaza President Museveni okuwayo obudde yabadde Nakasero yavuze najjala abaana be ekyo kimu natugamba musinkanye Nakasero yavude Nakasero najje Entebbe mwasinkanye Entebbe oira kakati oyina okwebuuza convoy yaffe yalimu emmotoka za SFC nya sebo daffe twalinako zipulado cwi mwazirabanga ezita nezikola advance nezisalako nezigobayo ziri patrol maaso nekkiriralinga ekkubo basi munana ngamba oyo buyinza kitegeeza eggwanga liyinza okuvaako olunaku lumu ate ebintu nebikyuka tewalabanga osubwa twali era singa saagenda nandika byamaziga nali sigenda kugenda kuba bankuba esimu gitaba kunoonya sayina bakukwata konze kuki anti kati mugende wa president ebintu babitegedde abakulu bonna bagamba gita bagenda kubayiwayo gitageraisa obuzibu ki tunoonya true justice muzeeyo kyatumanyi ffe twakutuusa mu buyinza twajja wamu ne K47 okyatumanyi kale naffe mutuuka okukakaabuuyi naye kati muzeeyi yasazeemu takyagala gaba ssente za buli muntu n'agamba ffe era tuyingire mu wazalendo ssente gye zigenda okukola kubanga kati ejje eritali mu service tugenda kubeera amu ya gavumenti okuyamba ku UPDF kaakati ndowooza olaba awo baatusembezza kati ku amendment eri veteran yali ebweru nga yali sergeant agenda kufuna ssente za sergeant ali mu service sawen ya amendment era tulindako tulabe abatalina butabo twavudde eri nga kino kyalenjinze era biri wafande kinaalwa twetaaga abantu bano bafune obutabo bwe bafuna obutabo babale ssente za emyaka gye baakola bazibawe
ka capital bakafune dene babatekene ku pension bate gwali musango fe okubeera mu kintu kino batugamba nga bwe bwe ruggwa tukomaawo naye lw'entalo ezaali zigenda mu maaso twagwana ale tukoowa tata yafa mama yafa otuuseeko ettaka balibbye kubanga abantu beesenza bwe basanganga ekifulukwawo gwe oli ku ntalo bazadde babatta nga bagamba ogenda okuddayo nga sebobo abantu bazimba sebo wano waali waffe n'amateeka ne gakyuka kaakati ebyo byonna byonna pulezidenti Genosale twamubuulira n'agamba no eyo resolution yayita 213 naye lw'okuba abakulu b'amagye abagafuka gati bagamba kiri vabale kiri vabo muzeeyi tatekangawo ki muzeeyi tatekangawo buwane abaana balina okufuna obutabo mubadde ku service bababalirire babafuneko entandikwa nakyo kiri mu pipeline era baavaayo nga basanyufu tuba naye abantu 94 olaba nti enamba nnene ate abo 94 ate waliwo abali ebweru abo kati doziraba abantu tugambe abantu nga 5 babina balina okufuna ki obutabo bwabwe ekino tukyebaza mukama ekyawazalendo muzeeyi ne sale General Sale yagamba wali circulation sente weeziri nenze sinza kuzizaayo mu gavumenti ngenda zibawa na buli mwana asoose okubeekayo wetta ngenda mugwira yikezi abasooseeyo lwaki yalina pulaani baveterani bwe bamuwumudde yalina pulaani y'okuzimba veterani site nga bulaba kapeeka bweri industry bwe yali pulaani bwe yaliriwe tukole ekibuga ekyaffe oba wa tulina amaduuka ebisulo supermarket emmotoka z'obwoguze gula ennyumba y'oyina kwegaba oyimukomanya nyengenze mu masanyalaze wenyimukamanya ngenze mu byalaani kweganga bulaba kapeeka bwe yakireeta mu ame council abamu ne bagamba wulira byaleese bakipinga aba basajja bayeeka bagenda kwokya ekibuga bajja kunyiiga olu oli bakwatako kwegamba batweyaliikirira naye mu bukyamu kubanga ffe singa tukolera bye twagala you don't have any problem kati muzeeyi n'atugambya musabye ekya basale sinza kuddira basale 10 mmeka nzibawe oba muli bangi kaki ngenda okukola kanteeke ssente mu wazalendo mwewole mukole musomese ki abaana bammwe ekyo munyambe buyambi kubanga lulina somesa abaana state house biki naye nabivaamu obuzibu corruption ndowooza ssente baziteekayo eri mu masomero so abantu bazikuba bazibba ekyo nenkijjawo ekya state house kati temunnenya ku ekyo naye kati kankole ekyo kati ne Genosale tumulinamu essuubi agenda teekayo ssente era abaana bonna babagambye banka zino bazive mbayingirewa mwazi kubanga tufuuse amu yaki ya gavumenti batujjukidde netwebaza nti UPDF Act batutaddemu n'akasente okukongezaako abafuna pensoni wabanga abadde refunant afuna emitwalo oba kuba abaddeyo bafuna 6,825 yawumula 92 emitwalo 15 ng'afuna 7 refunant kati bamutadde ku salary ya refunant ali mu magye oba mitwalo 68 oba 7 kanaawe ofuneyo 7 eyo ate oyingire mu wazalendo ojeyo obukadde bwo 5 oba 10 togenze kulunda nkoko batokola kati muzeeyi Sale mwagaza ki muzeeyi Museveni mwagaza ki so okutwaliza wamu mwaganyuddwa tebinaba mu nkola ne twaganyuddwa nze ndaba waliwo bwe twali si bwe tugenda okubeera waliwo we mutambuddeko era President Museveni yasabye abaakola mobilization eno n'ey'okubiri tugikole era abantu bameka 3 bayingirewa ekawewetta era arrangement weeri kubanga si byangu naye kati kijja kuba kyangu kubanga kati eno banki wano etuyigiriza wayo twagenda rongo tutegeddewo netugamba kati tujja kwata ku mukono Mubende Michiyana Mpigi oba n'Eggomba then tuzisikeyo then tujjemu then kati eno bwe tunakwatayo tukwatayo just kujjuuliriza tumanye nti bisatu namwe mugende naye nga sebo twafunamu amagezi ge twalina atweyongerako kuba kati nze nali maze emyaka 3 basikwata ku mmundu bulu twazikuba wakuttemu asa ne bagana naye bano bayeekera baki bano ng'enkuba eyaffe ate endala ya South Africa wali
Eyawukana ku y'abaana abalala. Ne bana basajja. Mwali mukyalina tageti. Eyaki. Ey'okuba wali. Ate omuyekera totunula nayo ogira bulizo. N'okuba bbulu. Era baagana emmwe basajjamu. Enkuba yammwe enganda. Waba mwalemala dde obugalo. Nakozesa luno. Akagalo kalemala. Nakozesa kano. Tageti. N'enkuba. Banyanza bonna abawala ne bakuba bonna abasajja bagamba ebisajja bitulabanga ebikadde. Abamu baavanga n'envi tebakyayina. N'embuto nga ziteredde. Kubanga kati bakwanga caayi ku makya. Saawa 4 bakuwa caayi. Saa 7 n'olya lanchi. Saa 10 n'olya ekyeggulu. Olunaku ng'onywa obucupa amazzi gundi wuzima ffe tugakola UPDF. Obucupa obwo. Lwaki obulamu tebutereera? Kaakati ng'omuntu yasobola okubeera eri mu kyalo gye twabajja nga tanywa amazzi. Mwaligambye muzeeyi bwe twagala tubeere. Naye nga tuwalaba eri gye twatambula akacupa kawala gye kalo. Naye ng'okunywa kutuzzi wiiki nnamba kituufa teri. Bantu tebagala kunywa naye wali abantu bonna baavaayo ng'ogamba babazze mu magye muzeeyi tuddeyo batwaye Russia tugende nga kati ate bazeeyo mu kyalo. Naye tulina okuba organized kulaba nti tetutta kye twatuukako. Ate process eno ey'okubateeka mu wazalendo yaani agenda ogitambuza. Anti abantu bafuna pension. Kati banka obadde oli mu banka oba bayagala looni madamu Edis Butuulo under secretary yakusayingira ebyo undertaking baazijjeewo. Kakitegeeza banka bw'otayingira wazalendo banka ogirimu nga battery emmotoka olina ka pension ko so wali Nyanzi yagenze n'ajjayo obukadde 5 alunda bumyu. Kituufu. Akasala akali bwe kajja ka pension basala ate ku percentage entono. Bakuterekera. Olira ndoza ziri banga 13% bw'ojjayo sente basala. Kati akasala ko kali kofuna bakopolo gana funa emitwalo 4 bajja kabi n'osigaza 2 ezo ne zibeerayo saving wane entuka olunda oba mbaata kati ndozo oba otambula. Kituufu. Kati olina okuva mu banka eri sentinale ebikyoyingirewa kubanga olwedde kati wazalendo y'amagye ewola ne banka ziri endala omanye ni mu billioni zimmeka ina sente. Kati wato tovaayo eri n'onobayo ate bano si bajjabo that is friendly forces n'oyingiraawo bagayo veteran bano baganda bo ba Luganda ate bali abana kati UPDF baana baffe obadde okimanyi ffe tubazaala ffe twabazaala okufuuka UPDF kubanga ffe tuli NRA ate tuyingira UPDF naye ate bano batuyingira UPDF tegeeza bano baana baffe kati bayinza tugaa nti temuyingira wano bakasangwawo ne Mweru Ssebo yajja naye n'atupokoteeyo n'atupepeta naye kati abaafulu bamugamba mukulu Mweru gita oli wano ebintu byateredde dda konze kale kati bintu bingi ebikyuse mu pensions ku bintu bino byetwogera ebintu biki ebikyuse mu magye UPDF kubanga kati abajaasi babaddeyo nga bo balinganga bumbuzi teboogera yabaga nawe yakubanga gita gwe watakuwa kama gita wewe sebe erinnya livuga kubanga ffe twogera issues ezokola nti amagye byetwogera siga kuba veteran n'amagye gabeere mu line kubanga akola ejje kati enkyagenda kuwummula era ajja waffe ne tuli family kati sinza kuddayo mu magye naye oli ajja kati kinaalwa je naawummula mwaka gujja kulayije mwaka gujja awo genda kusangawo kabandize mulala kulajje naye agende bukomansimbi ojja musanga ali kasooli bwana asangayo gita ngagamba gita nange nzize nti anti yingira wa naye ba member Meja General yo wajiresa mu kadomola wano naye jukira bo bawumula bulungi baba wanyi 10 choka mukasa yazeri enanyirira yenna afanda Addison mukasa yazo tuyigiriza ino lususu nambuza nange nene amayimba denkolo lugezigezaawo nempitawo njala abandabe wano bawuza abate bamma afande yambusa gita nawo oli wano okola kikati kozi nkuba matafali wa emigadde kale ngiro okuba kuba matafula oli oti ya family dietya kati kuba abantu tubadde nabo tuide nabo enfudu ngandi naye sebo babude bulunye bagambye kati sizi fire okay era tujja kubanga tujjano twaga kasubi tujja kuba tujjano ku kamera tujja kukowa tetusinza gandi kisubi tujja kuba tujogera jano nga twogera ensonga ezigenda mu maaso nabiki bye tulaba ebitambudde kubanga kakati
twatuuse wa Genosale, twatuuse wa Geno Museveni, n'abantu baategedde, n'abakulu b'amagye baategedde nti gye tuli. Tetuli babbi, tetuli bakubi bamayinja, tetunywa njaga, tetulina gwegenda mu makomera ga Uganda wano bagende Luzira. Teri bajasi bena naye. Ffe tukuumye likodi yaffe nga bwe baatuyigiriza patience. Naye nga tumanyi nti one day tujja tuka kutuuka. Bugumiikiriza. Kale. Ya, nolwekyo bandekerereyo akagambo sibo. Nsanyuse nnyo Mukulu Kisubi kubanga bino byonna binagwo bitutuusizzaako. Tutuuse mu State House ng'olinako ettafaali. Tutuuse wa Genosale ng'olina ettafaali. Twagende Kayewetta ng'olina ettafaali. Dene kubanga tewako waganda wafane kula gino mbuuza bakadogo. Anti abaana abo bekolemu ebibiina nange bannuma naye bamuluma. Nongere bagino na Lweyiso. Naye abaana balina baliidazi baabwe. Yes, balida gye bali. Nete yayinza kugamba nti twekuŋŋanye tugenda wa President Museveni. Bajja muga obatwala ngani. Otema amubuuza kama nani wewe wacho tubavu yako. Obatwala wa? Kati yatenze nkole mulimu ki? Kyalonda kiyansibye Luzira nze general meeting president. Nawe sergeant meeting president. Tamanyi gita yatukati wa mzee. Nze setwala. Oyinza kuyingira wa inogina bugenze wa Museveni. Oyita mu procedure. Yansiba Luzira. Oira. Kati bakuire mu kyalo eyo nti sebo otwala abantu wa president ba veteran. Mama. Machindi koti maso. Mugo mu mutiny. Kati nze gita bali bataddewo olugezigezi mbweno mutiny. Nkyamiza bakadogo nga basazewo bano bonna abakadde. Benatandika na baba kwati. Bagenda kulaba ng'ekiru kinene. President mwali. SFC. Batya. Nyo tuke negundi Kayewetta erinya tiririiko. Nenyimiraawo ne bagaa kati nzireyo. Dali so toddayo. Nemba ngenda ku kamera. Muzeya abirabe bife. Muli babbi. Sebo ekintu ky'abakadogo bataddeko ne kano. Nengambo yo kano mumugyeko. Kino ekyo kya bakano. Bameja babo mwalesenga 20 bavawa. Tasobola kuba kano nga yali kadogo. Kano agere mbakano banne. Ati kano yali kadogo kati. Kino ekintu kyali kyabazaranka. Tudde mu buntu. Ne ba meja twayamba bayambe kubanga meja Yesu waine emyaka 13 twetwa abakubira. Alo afande je bale kwa ine emyaka emeka 12. Echa meja esharanka. Naye ekintu kino in fact mbadde nerabidde okubuuza nti kyali kyabakadogo kyali kyaba veteran. Bakadogo. Kubanga waliwo yangamba nti ku 10 bakadogo bayinza okubeerako nga 5. Document yonna ekulaga wayingira format yali bweti. Enamba ey'amagye. Lankayo. Walimu kampuchi Munsiko. Ani yali mukomaawo Genosale, Geno Lwejema, Geno Chande, Geno Bwende, Geno Gundi. Wayina emyaka emeka mu kuyingira ensiko 14. Okay. Kati nga tubaze nti 17 okudda wansi bali biro. Boba mu 2 kitegeza bayingira obuyekera nga otegeera. Kakati nenvaamu katono mu kakiiko ako. Na wale bizibu byange. Ne muyingira mbalu fekes. Ne bavuluga. Abaana bange bene bane netadde netaka bodo ne babajjamu. Ne batekamu ababo. Bwe kiba tubadde Kayewetta nga ba officer bali 17. Officer. Abe nyota bokka. Okanga betuleeta wano. Betuogera nabo ko wano. Basire ba wansi. Be bayine ennaku. Ate nga ba officers abo abaddeko wasale, abalidde sente wasale, abalabagende wa president abawaya 5 2. Ile tubadde ntuka kati go walya. Nayo kati onabizibu. Bajja ndi walugezigezi. Obera ku kamera ne mugalaba. Kamera ye kuyambye n'okubira kati wano wandi badde ojjawo otya gwe meje. Kwegamba nga nange mulindi kya musamba ate gitono omukolaji. Ekyo nakikuba muri wano because of gita. Natandika ne mwogera bingi kakati oli wano kulwaji. Naye mukomero banne baziza gita we bale nnyo gita tususe musecha usi gita febani. Saba twatuka ku mulyango wa president nga batulinze dda. Listeners basomao gita musokere. Meja gundi ngamba tujja kuyingira kifuba. Nenga bino twebaza gwe. Nolwekyo abaana bakwebaza bannasaazi basekitoleko nalimba gambye tujjoa naze team. Naye ngo bamanyi abantu amu bebavaayo buli omuya ebirowooza ate byadduka. Nenga gye bali mwaviriddeyo mu biseera bya fees.
fees nazo buli omungo obwongo buli omu alowooza abaana akola n'ebizibu byasanga awaka naye nga batonotono abasobodde bagenda kwogerako eri abantu babeebaze naye nga nze nebaza bannayuganda bonna abantu b'ebweru mwami Nsubuga Boston otubeereddewo nnyo ku mukutu gwogwo ogwa Africa n'abalala bonna batuyambye mu bintu bingi ababadde batuwa advice abadde batugaa temukoowa kubanga ffe twalaba guno gwe mulamwa sebo mwakusubi nze bwe gamba office natambula eza president gende walwa bwogo gende ewani naye nga buli wamu ofuna bintu birala onaga muzeyi ye musobya temwandi badde bwe mutyo Kasakwa ye yali ati Kasakwa jali aganafuna akasente ke ngamba yali Kasakwa namutwala nena kanja konze namutwala kati Kasakwa abambe bwatu Kasirivu yatagenda akasirivu ye yabigana nomugono bigana yaganze bayagala kututta ate baya mambi mwayogera ki era bagamba babatusika weta bagenda mmere obutwa batekemu mmere konze otabantu bisatu tubasiru emmere gye bafumba walinga tulaba ne bagigabaawo fane Kasirivu yali tasola genda obusungu alina bungi kakati Kasakwa bambi bwe mutwala obulamu ne bugaana esa na ku kitanda kati oli omukulu naga jita Kasakwa addeyo namuvuga namutuusa waka olidde kati nakanja kati naye n'atabuka bamuleta ebbomba awo bejagenda ebutabika nompemu ekiyisaawo nadda mu layini era kati sebo kaliko kati kati nakanjako gyali twagala kuyimirira naye tubeerewo naye abeerewo mu nsi ngaffe kubanga bizibu bingi kubanga nawudaadaze mu cupa naye twagala era bwetuva tugendayo tumugamba nakanjako nedda nakayumba kaitwanga tukamujjemu nokwesonyiwa ecupa kacupa tugerako mujjemu basibule mfune omulalo kale bannayuganda mwenna mbebaza nnyo nze Jita Musoke mutabani wammwe twebaza nnyo abakulu ba State House abakulu ba SFC twebaza Afande Alex omulimu gwakola abakulu b'Ekayo Wetta Afande Lukundo Afande Wanjala mwatulaga essanyu ate nga muli bapya mu maje you have ranks but you are new in this army naye mwatulaga omutima ogw'abazadde ne mututreatinga as a family kubanga amaje tewali njawulo all of us we have army numbers oli mu uniform ndi mu civilian okuba eke nange nkuba eke which means we are all of us equally naye tubebaza President Museveni era tulinze kiwatusuubiza ffe tutadde amaaso tuli bwe tuti amaaso tugakanudde kubanga panaawe emyaka gye tusigaza tuli ku mugo gwa ntaana naye twaba tukolera abaana baffe tubalekerawo future tebasoma n'Afande Sale nayo tukwebaza byonna biwatukolera biwatusuubiza biwayamba abaana b'Ekayo Wetta bakadogo kubanga sebo omukulu yatuyita mizimu nze mbalabanga emizimu ani mukyali balamu baana Sale mwemu fayiro yalina eyokukolera mwakyoli eyo era nga ebizibu byeruweru n'agamba kati no fayiro ngitaddewa kati kanzire kwenala eyange kwegangula bambi yagezaako nnyo kuba yatulaga ebintu wali ku screen nga buli kapapula ke yawandika nga 96 agamba teekako nga koogera ebyo bye tukuba kkerere n'agamba bannange nakola buli kimu naye Mr. Ki nkokola n'ekirala nga abali banzira bagamba mbusaasoma okusaa nenze nakasongola nentula mu baana abato naye nga ntula mabega ne muwala wange ng'ali omwo naye nga nze era emyaka 3 gyafa bwereere kubanga natulanga emabega nga mbeera ku mpapula nga nkuba nkona z'abaana bifaananyi kakati egy'emyaka 3 ng'afuna 0 ne bwe nagenda embalala ate nendaba nga ate nkakingaapo bwe kulaba nti Sale kati ndi wano era nze temukyambalira mu sente za Uganda nze nkwata $. Teyalinnya ebbeeyi kusoma Sale bambi n'ageza kutuwa ku baka era yaŋŋamba mutuuse wano leero lwensanyuse okufera twatukaaseka paka we twakumanga aseka n'asabira ekijjulo ky'emmere ye naga tagenda mu kyaki naye yajjayo papula nagamba buli wentuulaawo nendowooza kubanga kati tugenda kufa naye bya Mukama yajjayo papula nagamba nabawandiiseeko juzi naye nga naye abaana betwalana nabo gye bali oba nagamba mukateekeyo kusuka mulaba nga njogera ku mmwe naye ate nze mbalabanga mizimu mwe mubaddewo mutya basajjamu ne Jita omulalu azze wano Bujita mulalu kati kwegamba ngulaba
bambi batulumirwa naye we kubanga sebo okuyingira wa genocide geti zoyitamu wali netwaita wali bugisinga olaba basibule lwekyo batubagala nnyo tubebaza byonna twagala tukomewo wano nga tuzze banjulira byetukoze byetutegese mu Uganda okukola kubanga kati abakama bafaabo betwajja nabo okuva mu nsiko batulaze nti babadde batuliko naye nga ababa feedinga information in a wrong way naye kati katutunulire ekyo ate tusabire bye basazeewo tukolera tulabe tufunamu batulina essuubi nti bategedde nti gye tuli ne bannaffe abagenda okuddako gendeka yewetta Mukama abayambe mukkirize mugendezo wiiki 3 olabanga ennyingi naffe twalabanga ennyingi naye ate twalaba nti twafunamu lwekyo mwenna mbaagala nnyo nze Gita Musoke Sergeant Pirikapirika enamba yange ya bulijjo gye mumanyi 0701522200 bye mubere bulungi wewa tweyanziza atwabo mulungi ndozo mulidde Sergeant Gita Musoke bwatyo olutalo bwalulwanye okusobola okutuuka okulaba omukulembeze w'eggwanga sewe bali kulwana era nkweyanziza atwabo mulungi tuddemu omulundi omulala mubere bulungi mweraba Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.